Oluvannyuma lwa Dr. Specioza Wandira Kazibwe okuwandulwa mu kuvuganya okw'okufuuka nnyini ntebe y'omukago ogatta amawanga ga Africa ekya African Union nga kuno kwayongezebwayo mpaka omwaka ogujja. Wandira agamba akyanoonya buwagizi bwa bannayuganda ng'era mu malirivu alina okudda mu lwokaano luno okwesimbawo. For me, I am still business as usual. I may continue to look for the votes. Thank you very much. Dr. Wandira agamba nti ku ngeri akalulu bwe kagenda e Kigali kiraga nti gavumenti ya African Union yali teyeetegese kubanga buli nsi yalina okusindikayo abantu babiri, omwami n'omukyala. Gavumenti yansaba nteekeyo empapula zange kubanga ye yalaba nti nina obusobozi. Naye bwe twatuuka e Kigali mu kulonda waliyo ensi ez'ebugwanjuba zo zaali tezeetegese bulungi kubanga zaali tezirina candidate mukyala. Mu mateeka ga OAU buli region erina okuleeta candidate omukazi era omusajja babeera abantu 10 nga be batambuza ensonga za Africa. Kakati yo West Africa kubanga byali byamangu tebaafuna budde bukunga bakazi oba bakyala kuleeta mpapula zaabwe. Era Wandira ayongerako nti wakugenda mu maaso ng'akola emirimu gye ng'onaagitandikidde mu kkubaganya birowoozo ku bizibu ebiri mu minisitule y'ebyobulamu. Ndi mu kunoonyereza kulaba ebyobulamu bitambula bitya kakati era nkomyewo era olwakomawo kati ndine ttiimu empya president gyataddemu mu ministry ba minisita abapya kati olwaleero tubadde n'akakiiko ka parliament bye baagala tukole era bye bigenda okukolebwa. Kino ekisanja kya akuna mukyezo kati era bye mwalabye ennakawuka ebyo mujja kweyongera biraba naye nga kye twagala okulaba nti bannayuganda bonna tutambulira wamu okukyusa ebyobulamu mu Uganda. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.